kukola muti ffe tukwezikira bagenda baziriya olumbe bannange mbasaasidde naye senga asidi n'omala ofiira wano ebigambo bibeera ku intaneti kuno Zubeeda ne Malampa bagamba toonya akakazaako okunanaagira tukawonye naye munnange nno kunyumiza ki muwona senga asidi ne mufunayo omulala enkya golooza olugambo lutandikidde ku nze ate ate waliyo abakwegomba nga baagala ddala kukola bibyo bo bajja kuba waasi n'okukusingako Zubeeda ne bwenfa kati wajja kuvaayo kasalabe ekyomulala naye ng'osusse ennaku zino kolera abantu kati Zubeeda egwe kati ebikolimo by'abantu tobikooye muganda wange wuliriza nze banzaala mu maka masiraamu owulira okuzaalibwa kuba kumu n'okufa kuba kumunyaabula nja kutambuza omumwa ppaka temumanyira nkuwulire Zubeeda kati nze Zubeeda tebanjogerako tebangeya bakwogerako wali ondabyeko nga ntuuza omuntu mu bigambo wadde okubyegaana bannange nze buli kyemuwulira kituufu Zubeeda nze seegaana bintu nze kankubuulire Zubeeda abantu babi Zubeeda lwaki gwe mikwano gyange toyogera ebyama byabwe biri kugamba ndi muntu mulungi abantu bagaana ozibikira ebyama byabwe waba mikwano gy'abantu abo si be bakuleeta information Zubeeda nali nkubiddeko nga waliyo mukwano gwange gwokozeeko sitoole oba gwe bakozeeko sitoole Zubeeda ab'amataka tokimanyi mbu nno eriyeeyo abantu mazima bakabiza bamulekwa bintu birungi mbu tebalina balooya yenze looya w'abantu omuntu wewansi oluvaawo mugamba wuliriza Kyagulanyi yagamba abantu yeggwe gavumenti owulira muvunaana gavumenti ya Uganda obutakola nga mwina gavumenti ya asidi wane nze yenze gavumenti bwojja n'ongamba omuntu yakubye nzija nentegeeze gwanga ono mubbi mulaba edduka naye oba ne info bagwa oli bwakuwanga oteekayo buteesi Zubeeda wallaayi teri lugambo lwenjogerako owulira kakati gwe njagala otege omuntu akatego owulira andeetere lugambo nga lufu ku muntu owulira olaba oba siinoonyereza oba luteekayo ekyo naawe kimanyi kimanyi abantu nno bakwagalira ddala mukwano nze nkolera abantu mwe mulimanya ate nze bakwagalira ddala ate kankuwulire Zubeeda nze okunjagala tekuntuusangako ku kirungi kyonna byentuuseeko si bantu kunjagala ogamba obulamu bwange bwonna nali nkola lugambo nga saafuna birungi mukwano nze nkolera abantu era buli atanjagala Zubeeda yamanyi it's okay munange kankunde Zubeeda abantu bakyawa mukyamu nze nkolera abantu bakuveeko bakulabe bulabi banyumirwe olugambo abantu aba Facebook bakuwona aba Facebook tebampona
Ennaku zino just Facebook ebowa. Yebowa bambi. Yezube. Tekayo ebintu tebitambula. Kyatambula. Ate kati baba mbanyiga akakazaako kali ku Facebook ne ku TikTok kati kaze. Nange TikTok kibanja kyanyoko. Abantu no beyongeredde ddala okwagala asidi. Beda abantu beyongeredde ddala okwagala senga asidi. Waliwo n'omusajja eyazze ku TV n'agamba nze okunanaagira kwange. Kumusanyusa. Nze nga nva kukunanaagira. Ng'ekuyagala kwayagala. Ku TV. Okimanyi omusajja asobola kubanga ayagala kuteekamu sente z'akoleredde obulamu bwe lwakunanaagira. Abantu beyongedde okwagala okunanaagira kwa senga asidi. Kati gwoli eyo gamba nanaagira mukwano sigala mu ttiimu yo. Nange nina eyange. Ate labayo. Wallahi Zubedo olaba wallahi. Teri kintu muntu kyanvuma ku internet ne kinnuma. Kati ebintu bibagenda okukata senga asidi oli kakadde waliyo live oba video ngamba abantu muze ndi mwana muto. Ndi mukazi mukulu. Era bavuma Facebook wano tebamanyi navuma ba Facebook nga baali bavuma. Talina muto ayina lugambo gino emyaka gyange gikolera ddala kyenkola lugambo. Oli n'agamba senga asidi kakazigwe senga wali tonanaagira olaba nanaagira naye era nkulimu webaze Katonda mbuno nanaagira. Ate ng'obakaabya. Allahumma swali. Nanaagira ne bampuliriza paka nga mmaze. Wagenda n'oleetera musajja wange n'omuberake oba nnaku 3 oba wiiki ne ŋŋamba ani oba ajabe ne ŋŋamba omulimu gumu 2. Kibannange mukiibi wulira bwe weeyogeza. Kati nonno nkubuulire anko abe munnange kyali wange. Lwakuba munnange Shamimu abantu oluusi bajja nga ba example kati nze nkole nti. Ye yali wa example. Like okuwa kundi story ekwatagane. Shamimu nawo okimanyi anko abe mumanyi sicho? Ebiwanvu n'ebimpi. Naye nali byogedde just namukozesa nga example nti kati gwagamba mbu biki ate ono example just sote wagenda mu details. Nange buli muntu ogenda kuloza ku njiri y'omumwa era nange abantu Shamimu nabagamba bangeye it's okay. Tikana muntu kungeya bwe baagala wekibanga kye kibawa emirembe. Mukwano buli muntu ajja kugezaako ku njiri y'omumwa. Teri agenda gibuuka. Naalumanya ne saalumanya. Mbeera bagamba wano n'abankona ne bagamba nange asobola okunteekayo so mu nzije mu bintu byammwe kati. Waddembe okungeya mukwano. Naye baba peji abantu kati bagitya abasajja bagitya abafumbo. Andi kati buli tusanga eyo mbwenzi nga tumugamba gogenda kwesanga ku peji ya senga asidi. Era abasajja kankubuulire nze nkoledde eggwanga abasajja kati kale ne bwakola obwenzi agamba senga asidi asanga olwaleero kale kancerekereze kankirowoozeeko enkya tukolera mwana muwala. N'abaana abalenzi nabo tubakolera oluusi lwakuba abalenzi bo teboogera bibaluma. Naye kolera bantu senga anakuziika weetuli. Akubuulire Zubeeri nze ne bwe mutanziika sirabangayo muntu afudde mbunaakalira ku nsi mwe munaamanyi nga mbawunyira ojja kunziika musaaga. Tujja kuziika naye tulina ekyokukola. Naye abantu baliyogera ebigambo asidi. Baliyogera naye mukwano bagamba baligeya nkoona nga nze ki? Wegedde Arabia tobiwulira. Ngenda mu ggulu. Bagambye sidda Uganda. Bagaye togenda kudda mu woddirayo batwe bakwatya kati mbuto kyayinza kudda. Naye kati Zubeeda bwe mbanga nale njagala nnyo Uganda lwaki navayo siina era kyenjagaza nti. Wavaayo ekutamye.
nga yantamaatama dda kati njagaza ki nga neekooye nga neekyawa dda oli eweerira ssente yo obigula n'abaliyo tebajagala n'abaliyo pinalyo tetebajagala likyali ddene mukwana ate kati lyeyongera nako kati oli bulala nze kankubulire muganda wange Uganda navaayo nga nagikoowa era bwe bangobayo baba banyambi Uganda we wali abasizi Uganda we wali abalogo we wali envunza Uganda we wali sirimu Uganda era bwe bangoba baba bataasa bulamu bwange eze nkubuulira naye sitaani wanankema nenzija ne bankwata okola kimu ojja ne ssente n'osasula ofiisa no making sure mbu nnina essimu nemba wange amawulire okuva eruzira njagala n'ogeya ekkomera lyonna okutandikira ddala ku osi ekkomera libeera ki osi ekkomera oba wadde abalikolera oba ani oyo mbawo kasitondeetera kyaja n'essimu n'amata basasula abasirikale era nga nkolera abantu ng'ogeya okuva ku ofiisi atwala ekkomera ate nze Zubeda buli boolabomu nga beekwana nze mu hisitory yange ey'olugambo nakola eremu era naawe ogimanyi nze munnange olugambo ndukola ku bantu ba bulijjo era ndiwo okubategeeza abantu bagamba deputy speaker yakulinda mukwano mwe mututabula twaddingana dda wamwetondera namwetondera dda baddiyale ne mugamba munnange nange olugambo bandeetera luki duleete sengo abantu abamu obeetondera mugamba nange bantomeza era nze mwe mututabula fe bakyabyogerako eryegulire nze abantu benjogerako by the way Zubeda bantu ba bulijjo abali mu media abali bebokka nange gwe gwasooka okuwulira ng'olumbi omunene nze sivoola bantu bakulembeze bannange omuntu nga mukulembeze wali ondabyeko nga nzivoola se maybe mbukyagulanyi nedde abantu ba bulijjo bano ate nabo nga baagala abantu okuboogerako badda bannange era bannange Asidi blocked me for telling her nti mukadde nedda mukwano aba baali ba admin nze si blockinga mu computer mukadde Asidi akublockinga sisobola abantu baali bakulabyeko ko oligino senga bagamba abo abamabina abo nze beetaaga bakulabeko mu oligino mukwano Zubeda era naawe kimanyi Asidi ayina figa uliriza nno nkaneka makeup sitaddeeko tonsembere makeup tayambala bakimanyi nabo era nzekako mu oligino bakulabira awo ate nanti kyova olaba nze omuntu ng'agambye oli kabi oli kakadde tebinyiiza kubanga si kyendi ate gyasenga olina omutima omulungi bambi abantu tebakimanyi bumanya bakujajinga lwa lugambo luno ate abatagumanyi tebeetaaga gumanya nze Zubeda amazima omuntu amanyi nti ndi muntu mulungi abeera special era olina okumpa obudde ate era bwompa obudde obeera owangudde eggolodi omuntu nga ntegedde forever abantu tebakumanyi bumanya abantu bakujajinga ku bino byokola olwokubabalesebey'omwoyo kakati nzize ne kati kankubuuze Zubeda senga Asidi ebintu byakola abantu baali tebabyagala senga bamubulokinga dda owulira mwe tebalaba na bintu bye olugambo olutatambula lukumalamu amaanyi n'oluvaako obeera ne comments 2,000 mukwano nkolera abantu baagala ebintu olaba nze bwe nteekayo akakomenti
nga nyimbira mukama teba commentinga tebabiraba naffe tuleeta bano simanya ababogera ebintu ebyamagezi oza babiraba tebabiraba naye bagambeko gundi yebase ku gundi maama byebaagala kati bwe twogera ffe mbozza bbi nga balaba wamazubenda hijab nation yaddi ya 23 sister ya 23 naye negezaamu okunzita di guno yasente meka yeetaano mwansuulawo ne bbiini ojja kufunayo abaana abasiraamu bambi nja bagulira tiketi nze nva mu maka masiraamu nkimanyi kati kufunayo abaana bonooba olonze nja bagulira tiketi oba nawano bayinza okujja ne bagamba senga nze bangulirayo tiketi mujja abagala bannange senga agenda kugulayo tiketi so mwanguwe wano mwanguwe senga agenda kugulayo tiketi yo nina wange oyo ne bini aliwa nina wannange bini ngaabuze bini yagaggawala yawona Uganda omwana oyo yaleka mu bunaku yagaggawala n'akuleka waalabozza emisango yaŋŋamba muganda wange kandekeko akafeesa akanaakuziika kuba ate mbwe naakwegattako tujja kufa fembi kati sigazanze nga ndi eno behind the scenes sikwegana abantu bagamba nti nze senga tuli tuti era ati babaganika twaki nembagamba tetulina bwe tumwegaana ye waffe wammwe kuba naye tasobola twegaana nga twogera byavaayo n'agamba bebange naye nga baaba omumwa gugenda tussa kyemuba mumanyi abantu batukooye n'abafamire batukooye nze munnange abafamire nasigaza basatu bokka maama anzaala ate munnange anaasuula mu kasasiro nyanzaaliraani ne taata wange be bandeeta ku nsi be baazaala ekizibu ne sisita wange kuba munnange alina sisita w'omu ku nsi naye alabika agumye lwannaakola ntya kati wuliriza waliwo lumu omuntu yajja nanjogerako ebintu nga si bituufu ne bagamba ono mwana wasenga asidi yamwegaana waliwo n'omulala bambi nagenda okulaba nga azze mu comment but this is her cousin sister she's even her age neŋŋamba bambi ndowooza bambi naye bye banjogerako eyo bimuluma nti biba bibalumira ddala munnange naye ng'olumu bagaana n'abafu be tuwolereza emimwa gibalinga emimwa naye munnange nembagamba munnange ezo app muzideritinge mukwano gwe baagala okugulira tiketi ng'ate obitaddemu entondo tubadde tukyanyumya tukuli ate olina entondo tulindeko temukola ki ntondo bangi nno bayitirivu abaagala obbagulya simanyi oba onoobamalawo yabeeyiyomo nga buddo wange beeyenga ki beeyenga muddo kaakati katugonzeemu nze ngenda kuwa ssente ez'abaana nze ziwadde bagende bambale hijabu bakuba akalango bajje bakutaginge owulira bakutaginge yambala hijabu ontaginge nkuwa tiketi ng'olanga ogambe bannange nga 23 kigwera wali utaginge Zubeda tugirabe ani abuuza nti twegasse tutya mukwano ze naasidi tuli tuti era bwajja agenda kumpaayo akantu ekisooka Zubeda ayagala nnyo nfumbirwe abeereeyo nga mbuulirira gw'olaba oyo kati nina munnange okumwekwatako naye bannaasidi n'omala ofuna omusajja ng'agenda kukuba embaga ng'ogenda wuuba jjambo eno tumanya ab'omumwa kati tuggwawo munnange nno Zubeda just saagala ekyo naawe okimanyi
Obufumbo munange sinti bwantama. Nakigezaako nendaba nti it's not for me. Birabanga babikulangira n'engamba bani yagamba abantu nti abantu bagezanga kufumba abantu babugezaako dda ne bigaana. N'abaliyo bakaaba kati mazima Zubeda lwaki mbeerawo nga ekintu kyensobola okwerekereza kinkaabya. Ng'oli awo okakasa abantu. Yati wambuzaabuziza ttiimu kyentuufu gy'oliko Kwamiri ne Chosen Becky. Nalabye wasoose wolereza Chosen Becky. Ate olwamaze? Kankubuulire. Najja nenkola nze omuganda agamba ekisooka mu bbaasa kyekiba ekituufu. Simuwolereza Amiri mbula okuba Becky yamukyawa leka amukyawe kuba sisobola kwagala Amiri okusinga omukazi eyamuzaalira abaana. Becky bw'abeera nga yakeera ng'alaba Amiri takyamuwa ssanyu. Awo mbeerera ddala ku sayidi yani ya Becky. Amaka agatakuwa ssanyu galeke. Okavaamu. Kyesitawagirira Becky olaba Shamimu. Abakazi are the causes of single mothers. Abakazi bennyini kuba Zubeda omusajja w'omuntu bw'ajja n'angamba senga asidi nkwagala bwe sitamukkiriza tajja kunyingiza mu maka lwa mpaka. Becky bwe yandifunye ey'omusajja ali wiringi omuwasa talinaako nkaayana sikirinaako buzibu. Naye mazima Becky yajja n'atulojjera amaziga n'ennaku gye yafuna nga single mother Becky. Owulira n'agamba ngenda okuyimba nga noonya mata ga mwana biki. Olwaleero Becky mazima avudde mu maka ate naye apasula omusajja that has a young family. Abula bannanga ate nga yayimba akayimba k'aba single mother. Yensonga yange eyo. Lwaki ebintu byatuyimbira byabangi eyo gy'obeera abali ate naye n'akikola. Ate bagamba mbu omusajja yali yakyawadde oli omuwala. Ng'alina bebyo. Alina omwana omuto. Nze bannange zasidi kyova omusajja nze bwe ndega nti alina omukazi mmuteerawo. Yaseparatinga dina Yesu ani Zubeda mazima nga balina baby ow'emyezi 3. Nze ngamba babadde nga beeyagala ng'omukazi oba bamulumya. Babadde nga beeyagala kuva nga mukazi asiiba akaaba nga Becky bw'abadde atugamba nti akaaba nga n'omukazi oli ayika abadde mu mazzi. Emboozi wulira waliwo emboozi driver wa Becky gwe yayawukana naye yajja n'agitugamba last year oba mugijjukira. Ne tutagiwa budde ne tugamba awaayiriza. Era n'agamba Amiri kebeza abaana bo DNA last year. Era Becky yavadda nga ayagala oyo omusajja. Kati bambi kali akakazi nga kali ku kyolo nga kakaaba maziga. Olaba Zubeda abantu omusajja ajja n'akukwana n'akulimba nga tokimanyi mpuno mufumbo. Owulira ogenda okukwekanga nga oli lubuto. Owulira nga tokimanyi because okufuna olubuto tekyetaaga myaka. That's different. Naye Becky omusajja abadde amumanyi nga akola naye. Bangaye nga n'omukazi family friend. Kakati asula ngende omukazi asula mu pharmacy. Obwo bwe buzibu bwange nti Becky okukyawa Amiri it's her body, her life, her rules. Naye ate okwagala amaka g'omulala. Kati omuwala afuuse single mother. Because of a person eyaliko single mother. Era Zubeda njagala okutegeeza abantu abakyasinze okukyankalanya amaka. Baziba kyabula akuuta akomba nga nze waneeno. Owulira? Nga gwe amaka ago gakulema bakuzaalazaalamu obufumbo bwo nze nagamba abantu.
bw'osanga omukazi omusajjawo beerinnyo tujja kusapootinga mbuno olwanira bbaawo beerinnyo emirundi ebiri agamba owaayi nkutadde mukazi waakuba nk'oyo kubwa tujja kuwolereza nabagamba muba nze Zubeida Ssenga ebibozi byanze siyombera musajja owulira ebibozi banda babatya nga nyombera musajja nkyali mwana muto Ssenga ndina omusajja yasooka okunzaalamu naye ekigambo siyombera musajja banda babatya kyekyanzaaza mu basajja basatu kyova oli abakazi bano bagenda tandika okukuba abakazi Ssenga nasanga ekiwala nga kirina omusajja gwe nasooka okuzaalamu bakuba ebinnyo nenkiyiwa ebinnyo n'omusajja naye nemukubirako nandibadde mu maka ago olwaleero kati bw'omukuba nakkuba omukazi ng'akusinga amaanyi kuba abakazi abamu banafu nange mwennyini ndi munafu nenda kulumba mba n'ebisajja bisatu nga nabisasudde nebiba ebinnyo kandabe ebbaawo kwagala n'agaamalimu wakiri nkusokoolamu eriiso neŋŋenda eruzira n'osigaza limu kale ndabe naye nekubeerako laama ntoyagalanga musajja wa muntu Zubeida gamba abakazi bakube abasajja bakube abakazi ababagalira abasajja babakube kati kana akawala nalabye kali kakali naive kali katekalina ssente kali awo katono yakasinzisizza ssente n'erinnya nze Zubeida nakubako omuwala owulira simanyi oba amaanyi nagajjawa nali lubuto ne musisi ate namusisinkana n'omwami nga bali abo noti obantu baali beegadanga nedda naye already nga gayi simutegeera owulira akyuse kati munoonya nga mbanange yoono mukubira essimu tagikukutte n'ekivaako maama nemusange ewantu ng'ali n'omuwala nemubuuza boosi ate ono kati ekyakubisa omuwala kiikino nga ndi lubuto nno owulira nsinkana mubaawo waayo bwedda nkukubira tokwata simu kwaye ndoza simu biki bikikoza ate ono kwaya ono mukwano gwange nemugamba mukwano gwo kwaye mukwano gwange wabula nno naawe wamagwe ono twomumanyi koye mumanyi koye bamuyitaani mbunina maama ekisooka bantu batono nnyo abampita nina ekitegeeza omwami ssebo yali amutuuzizza ng'amunnyonnyodde n'erinnya lyange ery'omunda erinnya lyo owulira kaakati nemugamba otyo nkoye naawe jantugende eka gayi jantugende eka komalaaya nedda gimuleke ayombe it's okay nze wendima ani bo baba bagamba tebayomba wulira nedda muleke ng'akiŋŋamba yali tannakimalayo oba amaanyi nagajjawa n'omuzizika nsooka nemugula lefuti oye nabiza mu luzungu wulira what are you doing cause I've slapped you and I'm doing it again nemuzarite owulira bana kakati shani ndiwo kutegeeza omuwala oyo okuva olwo olunaku ne bwe yanengeranga ku siteegi ya booda ne bwe yanengeranga yayimirizanga booda oba takisi eyitawo agende n'agamba omusajja Haji nkwegayiridde nkwegayiridde ndeka sigenda fa left na right kati munnange yeyo ensonga ya Amiri ne Becky
nze omukazi nga akoye bbawe muwagira aveeyo naye making sure you're not creating another single mother. Really? Kuba bannange teri muntu ayagala kubeera single mother teri. Taliyo bannaye taliyo. Ne Beka alina emyaka emeka 24. Beki simanyi ebintu byakola bya myaka gyange. Byemvuddewe asinga nze. Ye bannaye. Kati akaana kali ebangambye keetaaga kansala bafamily yako bampeereza ne bangamba nti keewamba. Akaana tugenda kafunirayo omwami. Mbadde yana kafunirayo kansala bambi. Nganya akawa offer. Tukafunireyo kansala naye ate kandabikidde bambi nga ka housewife. Kati keetaaga okabuulirire bakakansulinge kafune kye kakola. Omwami munnange addako wanaakasangira nga kakola kakola keetaaga kayamba kafuneko bye kakola kaleme kugenda mu depression ye yesusse bwekiri. By the way Zubeda eyensonga nkulu nnyo era nze bw'okolayo campaign etandikirawo oyo omwana ekintu ekyokukola ampini tumutandikira tukayambe bambi ne Kasuku naawe akaana to well Kasuku musajja onati abasajja obamanyi abakyala asooka yamba kubanga abafamily yako bampeereza ne bangamba keewamba kaabula ne mbaga tusooka funya kansala in the first place tusooka okukatereza mentally ne tukafunira ekyokukola ate n'ekirala Shami Beki kale otutte omusajja w'oli owulira oyinza okusanga nga omwana oyo ekimuluma si nti bbaawe yayagala Beki because I'm sure abadde nga akimanyi tekitandise jjo owulira oli mufumbo mpaka awe eddakiika 2 dakiika. So bameka baga tiketi za Sengasit oyambala sharia n'olanga nenkuwa tiketi agenda bakulya tiketi nina kuba natandise live eno ndya nye simanyi oba byengenda mu gym gyenzi gyate bivaamu. So shifaguze tiketi. Shifaguzeko tiketi za mitwala 3. Yeah, she has bought tickets. 330,000. She's in Canada. Abaga tiketi namba yange yiye za Sengasidi. Naye kola video ntagging enjirabe ku TikTok. Ngolanga Hijab Nation nkuwe tiketi. Wadde nina yaziguze naye tugenda ziteekako amateeka. Nina manyi okunjo kyayo naye anjo kyazze Kampala. Takyanjo kyayo ngali Canada. So omuwala oyo yenna amanyi gyali gwe baleseewo mujja wa Chosen Becky. We are offering a free counselor for you. Business. Osobola birira abaana. Ng'omwami omutuufu wakusangira kuba kati oli sakyaliwo baamututse jjajjajjajja. Tetulwana Chosen Becky naye. Ate n'ekirala olaba Zubeda omuwala oyo muwala musiraamu n'omusajja oyo musiraamu. I don't think omuwala oyo ekikulu ennyo nti mbuno bbaawe yafunye omukazi mulala nedda. Naye Becky akimanyi bulungi sereebo, akimanyi bulungi omusajja mufumbo, akimanyi bulungi omuwala oyo kimenya omutima sereebo okutwala bbaawo mukwano kuba ensi yonna ekimanya bakulumya ayina bafaani be abagenda abafaani be bakuvuma ne kwegamba you look like you're less kumusajja awo gwe watandika kuba ate sinema agenda muteeka mu ssente ate n'amugaana n'okudda ewuwo
kulira mukwano aludde nga amwagala kakati maama okukola manya engagement manya bapostinge neyekyusa amanya talumya ffe abaana babalabeko babanjulire kitaabwe alumya mukazi which is not nice. It is not nice bannange, it is not senga ndi naabwe mukazi ayagala ekyo teri mukazi ayagala ekyo bannange omuntu nga oyagadde musajja w'omuntu be mindful bannange tomulumya nnyo tuli bantu ffenna tolumya aposinga nga bakukola masaji w'ebigere kikye nnyo ng'oli serebu olina ba 2 million followers bannange kati omukazi omwana we bw'afiirawo depression ensi ogigamba ki kankubulire bw'otuyita mu concert y'abasingo mother si kirungi teri na muntu akyagala teri senga si kirungi era nze Zubeda ndiwo tegeeza Chosen Becky nti Allah wa Ta'ala atuwa obulamu Becky Chosen Becky tusaba Allah wa Ta'ala atuwa obulamu nkubuulira obadde otugisiza watermelon Allah wa Ta'ala atuwa obulamu tubalabeko mu biseera ebiddako awo mu maaso tulabeku Chosen Becky tubalabyeko ababikoze ne mwami we amazika negabalondoola bali waneeno ba Judith babiri nanti nze munnange njatula amanya ensi yonna yandogalugadda kwe kunanaagirako nze abantu mbeera njatula erinnya nkuwa example naawe ogijjukire twabiraba alabadda basasha twabiraba alabadda weetuli ng'abajulisi ngenda kansooke nve ku live kubiri so ekyo ekintu kye yakoze oyo omwana nze senga ndi ku saidi yo akajanja kasusseemukko nange nakirabye nga tebalumya bantu tebali mu kusanyusa bantu balumina gwe balumya Tamimu abakyala nembongerezaako kino ekintu mwe bakazi mmwe abaagala abasajja b'abantu tomanyi mukazi waabeera jje bbaawe oyo omusajja akuba bifaananyi imagine him nga takuba bifaananyi yaliwa era olowooza eyamwagala ki abakazi ogenda n'omusanga biwedde bantu mmwe abakazi bajja babba baabwe wala abakazi batambulira babba baabwe mu masabo nga ba step mother baabwe babaloga nga baliko ebyekika omukazi n'atambulira bbaawe mu masabo bbaawe asumululwe gw'osanga biwedde kuba nze nabalabye nga ndaba obufaananyi bwabwe mu studio neŋŋamba akati kamaaka nesuubira kabadde omusajja wekkulaakulana nabo bakule nga beegomba ndowooza oba nga Chosen Becky kabadde mukwano gwabwe naye ate gwe gwe badde beegomba nalabye abawolereza mbu omusajja yali yakyawadde omukazi nga bakwano ba Chosen Becky nga ate balimba mazima shami ku basajja abangi ennyo kuba Becky ayinamu kasente abavubuka abatalina bakyala nga bandiyagadde Becky bannange Becky Allah atuwa obulamu weetuli bagenda baga mugenda kolima nete bigenda mukwata ajabberayo netutakomaawo naye nawedde munyamaanyi nga abakyala bakuzibwa bwa single mother nga bakwano ba Becky nga bamusanyukiddeko bitya bambi abalokole bannange balokole bonna ne bajja batsange bakongratulatinga Becky weetuli waliyo maama ali eri agweddalu
Single mothers, when you're making another young girl a single mother, wamala otuite mu concert y'aba single mother. ate Shamim oyo mwana Becky abadde asaana na musajja mukulu nga naye musajja mufumbo nga musajja mukulu nga n'obukafiiri mukafiiri nga kuba Becky mukafiiri. Oli Becky alina omukisa gw'abasajja abasiraamu. nga Becky alina kimanya nti uza lwaki yabagadde bonna wamu oyi nabeera first lady nabeera second. nanti Becky yabaawula. Yateekawo etteeka nti ali omu. Naye Shamim engeri gy'omanyi abasajja omusajja aleseewo mukyala we ow'omwana omu amwagalidde mu bwavu ayinza okuwangaala ne Becky ow'abaana abataano. Mbagambye ajja baagala mu muntu w'abaana. Okay. Ale Abanno baganye ne bonaakoli. danze sikolima Becky mugamba ekigambo ky'oluzungu nti time is the best judge. You're gonna wait Time. Akagambo ke bayita time. time Akagambo ke bayita time. but tuvuddeyo eyo akawala mukakunge tuka empowering kawala kalungi nnyo kajafuna omusajja era yonna gye kali kaba kalaba live yaffe abafamily yako bakatunyeze bakandeetere kana kaddiini owulira tukawe bbiini akawasi teketta obulamu busobola otutambula teketta oba tukawe bbiini ate bbiini alina omukwano bambi yali anoonya n'omukazi yamala n'afuna oba tukawe bbiini kuba bbiini ye faadi ate yaŋŋambye mabegako abadde yatandika okusoma Quran. Kati family y'omwala oyo bamundeetere wendi bamutuwe tumunoonyeze visa ajje ajje Canada. Tulina abantu baffe abasobola mutwale Canada. Akaana ke akakwate akalekera omusajja kamuwe kuba omusajja bw'ayagala abaana kati akakagatteko eri bazaale bakuze abaana ajje eno tutandika obulamu obupya tukatwa tandika obulamu mugende ku mmere y'omwoyo bbiini akawase senga wagambye abakazi abazaddeko bakole ki bakendeeza expectations ate kyabasanyuza nabadde mbagamba mazima Zubeida abakazi abazaddeko nga nze waneeno kyabulakuuta ozadde abaana basatu kale nga Becky actually Becky olina abaana bataano bana owulira ofumbiddwa omusajja era nze omusajja bw'obanga onjagala olina okwagala abaana bange olina okulabirira abaana bannange omusajja mutwale speed emu when it comes to abaana batazadde kuba tebaba babe olina okuba ng'okolamu omukazi wenna ng'olinamu kasente agalabira abaana si ba musajja. By the way, Zubeida, ensonga just abantu tebagitegedde bannange Zubeida omusajja akuwasa ng'olina abaana asaana kitiibwa. Nekyate omutikka nnyo buzito namuzimbigalira musumata awadde baana bo fiizi kitabo oyo yabalekera namuzimbira mu nnyumba abaakuyambye nnyo. Yes, naye woobagamba nga woobamanyi era nze lwaki obeera onjagala n'otanjagalira baana eyabakuzaalamu ye mwennyini tabaagala. Wekiba si kyekyo omukazi kola ssente obeere wekka mu njuuyo n'abaana bo toyingizamu musajja. Nakano eno akasembayo Zubeida nkusiibule abaana
tiketi nga bwe nkugambye bakole bambale hijabu bapostinge you know bakutaginge tukalabe. Yes. Akasembayo Zubeda abakyala bagambe omukazi nga tosobola kulabirira mwana muwe kitaawe. Mumuwe otambule. Zubeda omukazi nga tosobola kulabirira mwana muwe yamukuteekamu. Kwata omwana omuwe kitaawe oba kwata omwana omuwe nazaalawo eyazaala kitaawe. Ndowooza kyomukiwulidde bulungi bannange. Zubeda abakazi kaseera nze ndisingwa mother ne basabiriza ndisingwa mother kwata omwana muwe kitaawe. Omusajja ng'ayagala omwana we kwata omwana we mumuwe obeera tomusobola. Mumuwe bw'alikula bali muga nti oyo yennyoko olituula n'omunnyonnyola. Nedda ojja mugamba mwana wange takusuula kasasiro nakuwa kitaawe yakuzaala. Kwata omwana muwe kitaawe genda onoonye ssente okole. Maama alina yanyuma tebamumma mwana. Obadde okimanyi maama alina tebamumma mwana we buli wayagalira omulabako amulaba mu kifo ky'okweweebuula. Omusajja ng'ayagala omwana we nga tokyasobola mulabirira mpa amata tetulina mata tetulina pampa tetulina kino batugobye mu nnyumba. Omusajja tateeka mu mukazi gw'atali naye mukimanyi. Era kasitono baba oti n'ogenda manya zikyana abasobola okuwaayo kyekyo. Alabanga ggwe either kolerera omwana wo nga ffe wano eno oba kwata omwana muwe kitaawe. Oba beera naye omusajja omwesuulidde waliwo agambe lwaki abange saabasuula nasabirizaani saabasuula kubanga nabakolerera. Era we nandituuse nga mu butuufu sirina kyembaliisa mu kifo ky'okkalubiriza abantu abatazaala baana abo. Kwata omwana muwe kyaba muzaala. Muweeye wa kitaawe oleme kweyimbamu muguwana baana. Era n'abasajja abagade bali mu kitegeera. Abasajja nno abasinga bw'omusabiriza ennyo agamba omwana bw'oba tomusobola mumpe. Andi bagamba mbu ba step mother bacunya abaana baabwe. Era tafa. Omwana omuweyo gye bamukaayanira. Zubeda wangi ba step mother bacunya abaana owulira. Okubonaabona mukwano si kwe kufa. Olerera abaana bo owulira olina kufuuka kizibu eri abantu oba kwata abaana obawe ki taata waawe. Era bw'ogamba gwe nga gwe ababo tewabasuula nali mbasobola. Wasalawo ndi tojja kabirira ebyo wembyogera tebaagala biwulira. Bagamba okudaala. Bagamba okudaala. Nze Zubeda nange nazaala ndi muto owulira anda masingo mama you know bw'obeera nga tolina busobozi bulabirira mwana nga taata waakugambye omwana wange mumpe mumuwe. Mumuwe
Obadde ogamba ki? So ebyo ndowooza abakyala mubiwulidde, si byakudaala, si byakukola ki? Babiwulidde, si byakudaala, abategedde mutegedde. Tokalubiriza kati bwono osabiriza olwaleero n'enkya n'osaba naluli omwana okula n'ava mu mikono gyo ng'akuze myaka 2 ng'oli ku myaka 2 era ng'osabiriza abantu. Wama Shami nze leka nkusiibule tujja kwogera ku WhatsApp tuzawana. Kale bannange senga asidi webale nnyo webalire ddala, mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. 402 mwena muli ku live mukolako